Bwanamukulu w'ekigo kya St Joseph Busunju, Reverend Father Emmanuel Kiyemba, si mumativu n'ebitongole by'ebyokwerinda n'engeri gye bikwatamu ababbi, Ababaalumba n'ebijambi ate ne babata ne batulugunya abamu ku basisita ssaako n'okutema omuntu. Bino nga byaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde. Ababbi mu bye baakuulita nabyo mwalimu ensimbi enkalu, kompyuta n'ebintu ebirala bingi. Father Kiyemba gwe tusanze mu yafeesi ye agamba nti ababbi olwali okukwatibwa ne batwalibwa ku poliisi emitiyana kyokka wayise ennaku mbale ate ne bateebwa. Abantu bano omanga tugenda kubata kubanga state yatugambye tubawe bondi obujulizi tebumala bali wabweru batambula. Okunoonyereza bwe kubeera tampered with kitegeeza tetugenda kugonjoola bizibu biri mu ggwanga na mu kitundu. Yes, abakristu w'ekigo kino Ndize Charles Mary agamba nti bali mu kutya olw'abantu bano abataayaaya awatali abakuba ku mukono wadde nga bakimanyi nti balina emisango. Okusinziira ku Ndize bagezaako okutuukirira poliisi ekozese ku kamera abantu bano we bayita kyokka ne yeerema. Baali basobola abapoliisi okubeera nti bagenda ne balaba footage ne basobola okulaba motoka ki yaletwala abazigu essaawa 9 ku 10 ez'ekiro ku lunaku olwo obanga si ya mukulu oyo gwe tulowooza nti yali master planner w'olukwe luno. Tuli bamativu tukubira omulanga IGP afande Nakalema n'abalala bakwatibwako bayingire mu nsonga zino ng'ekizimba tekinaba kusamba ddagala. Kalemera Abdul n'amyuka ssentebe w'ekyalo kino Sebagala Fred balaze obweraliikirivu ku kulumba abalyoyi b'emyoyo nti okuteebwa kw'abano kwongera obubbi ku kyalo. Ekiraga nti tulinganga abawagira obubbi bugende mu maaso nga ne poliisi ekikwatiramu kubanga poliisi y'emu yenoonyereza naye teyakola kunoonyereza kumala na kufuna bumativu eri bantu abo. Kubanga bakwatibwa ne batwalibwa wano bamalawo ennaku zaalinga 3 ne batwalibwa emitiyana. Naye baatuuka emitiyana ndowooza wiiki yalinga emu bagenda okulaba nga bali mu kitundu bakola ki bayinaayina. Era obweraliikirivu ng'abakulembeze n'abatuuze tubuteeka ku poliisi. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Wamala Rachel Kawala agamba nti kituufu abamu ku bantu bano baateebwa kyokka agamba nti baamala kutwalibwa mu kkooti ne bateebwa kakalu. Naye ku babiri kuno kwaliko omu mu kumukwata twamusanga n'omwana atanneetuuka myaka ne tumwongerayo n'emisango gya defilement. Mu misango egyo gya defilement ne tumutwala mu kkooti. Bwe twamutwala mu kkooti n'afuna court bail. Naye olw'okuba twali tuwabuddwa nti tweyongere okwongera obujulizi ku guli gwe twali tumututeko omulala ogwa aggravated robbery era tukyanoonyereza ekyo.